Gwe kiki? Asina tabunze. Gutoli mulokole? Nze ndi Apostle Mulamba. Ali ku Bukedde TV andaba. Leero ndina basumba bano abasajja balokole. Oli mulokole? Ndi mulokole ssebo. Gw'oli ani? Nze ndi mulokole naye ndi mutegesi w'ebivulu by'abalokole ssebo. Era nze Ssaabavulu Titus. Gw'oli ani? Nze ndi Apostle. Apostle tugambe ekigambo. Bayibuli esomesa n'egamba omanyi Bayibuli esomesa n'egamba mu Yeremiya 5 nti nabamanya. Bayibuli egamba Katonda yatumanya nga tetunnaba kuzaalwa nga tetunnaba mu mbuto z'abanyaffe. So ababoda abali omanyi baganda baffe ababoda tebaagala kulokoka. Bayina emputtu ate ng'ebizibu ebitusumbwa byetaaga Katonda. So kati njagala okugamba owa boda yenna ali eyo nti Katonda agamba nakumanya. Kkiriza Yesu obulamu bwo ebisigadde bikugondere. Yeka muno obulokole obeera nabwo misana ekirombo ofuuka ekiro ofuuka. Sife nanti wetubeera kati ndi musajja mulokole emisana n'ekiro. Emisana mba njatula Yesu n'ekiro njatula Yesu. Ivan abasajja bali mu buddiini eno abasajja boda boda nabo balokole gwe kati nyala mu mbulemu engiri mu luzungu awo kazungu kona koyina mu ombulira engiri mu luzungu Apostle tugezo sanza abazungu balababulira ngiri bagambe era mbagamba mu luzungu soka ne mbabuuzaako nti praise God in Jesus name Jesus loves you nti Yesu akwagala lwakwata omufunudde naye wandinvunudde ntunyumirwa kati kubanza bwenzivunu kanyagala gwe okubali bavunula ani avunula nti praise God Mukama yebazibwe I want to tell you this njagala bagamba ebigambo bino Jesus loves you Mukama abagala nnyo bano baboda in Jesus name mu linnya lya Yesu amen. Bukedde TV koina okwekumira bampita musima swanku babita ebibozibozi ababoda boda balina eddiini njagala oyogera akagamba kala mu luzungu onavunule mu luzungu Bible says Bayibuli egamba in Jeremiah 1:5 Jeremiah 1:5 mu Yeremiya essula esooka olunyiriro olwokutaano abange God knew you nti Mukama yabamanya before you were born nga tonnaba nazaalibwa tayongera kero bagire Bukedde TV bano abaana bakyamu nnyo wano olina okwekumira gwe abalokole obawulidde abalokole mbawulire nze ndi musoga oli musoga baba ote baba ndi bulungi olusoga olwidi baba ndutegeera ino bunegentevu olwidi baba ndi munegentevu boza ku bantu abalabi ba Bukedde TV mu lusoga baba balamwisa ino ababoni ba Bukedde TV nti mwebale kubona abasaadha bemuba nabo ku Bukedde TV mwebale kuba ni maswanku MC mwebale kutyama naye kubanga n'omusaadha omunegentevu mu bigambo bye ate nga musaadha mulongoofu ino n'abagemi ba kamera bona baba basaadha balungi ino bagamba mukati mmwe ate lwaki osobola okukola mulimu gwa boda boda lwaki ewaffe eri busoga kyetuva tumanyiddwa nnyo nga mu kusika capati lwaki osobola okugenda mu guno omulimu mpega ati na buli muntu azaalibwa mu luniriri lwe wazaalibwa mu liki na buli muntu azaalibwa kankobe nti mu lunaku lwe yabaako n'omulimu gwaba taatuuka ino okukola zena guno tini gwe nali ensuubira oyagala kukola mulimu ki okitegeire oyagala kukola mulimu ki nali tidde na mulimu gwe nina kukola okitegeire walabiraawo so tikyabutonde nti ndina kuzaalibwa kusiika capati dona daife aye nabonerawo te Katonda ntuusiisa kuno nensonga kale kasitoma ndo bamanyi luzungu awo bogenda bikola oti abaana muganda wange omusoga baba muyite mu luzungu baba kasitoma taali kwenda kuba nga atyama ku bodaboda yange ku lulimi olusoga oba mu luzungu bw'atyamako nga manyi luzungu tatawaana ayinza obutatawaana kubanga nze ndi lusoga lwonka baba bwaba manyi luzungu totawaana kumutwala asobola okutyama kati aba taali kujja mubuuza nti muno ojaga I know English. I want to go. I know English. You want to go? Oyenda kuja? Ojaga?
Olugambo mu kyenkya. Mityana Institute of Nursing and Midwifery lirina buli kimu sikweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu. Weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa. Kampala State Grammar Nursery